bakyagatta obululu obuvuddeyo. Mu masaza agakyagattagatta obululu, President Trump ne Joe Biden bakyaliryanda kulyanda nga buli omu alwana okuweza obululu 27 obwesalira. Musaza Georgia agavayo gagamba nti akalulu bagenda kukaddamu okukabala era nga kino bakikoze okwewala ensobi eziyinza okusuula Amerika yonna mu mitawaana. Minisita wa Georgia ow'ensonga z'ebweru Brad Raffensperger agambye nti wakyaliwo obululu obutonotono obutannaba kugattibwa, wabula beeraliikirivu nti ensobi yonna eyinza okuva mu kugatta obululu mu Georgia esobola okusuula Amerika yonna mu mitawaana. Mu Georgia ebivaayo biraga nti President Trump ne Biden basibaganye, buli omu alina obululu 49.4 ku 100. Musaza Pennsylvania Joe Biden gyazaalibwa, obululu obwakagattibwawo bulaga nti Joe Biden akulembedde n'49.5 ku 100, ate nga Donald Trump alina obululu 49.4 ku 100. Singa Biden awangula essaza Pennsylvania, bulambalamba ajja kuba afunye omugatte gwa bululu 273, ekitegeeza nti aba awangudde akalulu ka pulezidenti. Mu North Carolina, Trump akulembedde n'obululu 50 n'akawuzi kamu ku 100, ate nga Joe Biden alina 48.7 ku 100. Nevada, Joe Biden akulembedde n'49.4 ku 100, ate nga ye Trump alina obululu 48.5 ku 100. Musaza Arizona, Joe Biden akulembedde n'5 ku buli 100, ate Trump alina 48.6 ku 100. Ebitali byakomeredde biraga nti bw'eteeba entaanya ettaameevu, Joe Biden ye President wa Amerika 46, Trump akomye ku kisanja kimu. Ebyo nga bikyali bityo, ekitongole kya Amerika ekivunaanyizibwa ku byokwerinda bya pulezidenti kiweereza abakuumi abalala eri Joe Biden owa Democratic Party akabonero akoolesa ensi yonna nti essaawa yonna Joe Biden agenda kulangirirwa. Biden era asubirwa okwogerako eri ensi yonna mu ssaawa ntono nnyo okuva kati, nga mu budde bwa Amerika ajja kwogera mu kiro kya leero. Gavumenti ya Uganda esiimye obwakabaka bwa Buganda ebuwadde engule ey'enjawulo okubusiima n'okubwebaza olw'okugikwasizaako mu kutumbula ebyobulamu by'abantu mu kutaasa abantu endwadde okuli kookolo, sickle cells, fistula, hepatitis B ne mukenenya n'okukuŋŋaanya omusaayi. Engule eno ekwasiddwa omumyuka asooka owa Katikkiro era avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu n'obuyiiya Oweekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase Kigongo ku Serena Hotel mu Kampala, ku mukolo ogw'okusiima abantu ab'enkizo abakoleredde okutumbula ebyobulamu by'ensi eno, ng'obwakabaka bwa Buganda bunokoddwayo nti bwe businze mu maseekati ga Uganda okufaayo ku byobulamu. Oweekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase Kigongo agambye nti obuwanguzi buno butuukiddwako olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okulengerera ewala n'assaawo enteekateeka nga zino ezikwata ku bulamu bw'abantu be. Obwakabaka bwa Buganda twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyalengera ewala n'asoosowaza ensonga y'ebyobulamu, ate ne twebaza na gavumenti yawakati nti erengedde era n'esiima emirimu Ssaabasajja Kabaka gy'akola. Twebaza abantu abavuddeyo nga balonda ne balaba nti Ssaabasajja Kabaka agwanidde okuweebwa engule eno. Engule eno tugiwaayo eri abantu mwenna abali mu nsalo z'obwakabaka bwa Buganda, oba bayite abantu Ssaabasajja Kabaka baalinako obuvunaanyizibwa mwenna, olw'okufangayo ne muwulira eddoboozi lye ne mujja baba abayise okwetaba mu byobulamu. Naddala tulina effort yaffe eya Kabaka birthday run, muvaayo mwenna era kati tubalinze nga 29 mwezi guno gwe tulimu gwennyini. Omumyuka wa Pulezidenti Edward Kyonoka Sekandi eyeetisse obubaka bwa Pulezidenti Museveni ku mukolo guno asabye bannayuganda okwongera okwewala endwadde ezisiigibwa n'ezitasiigibwa. The disease prevention strategy also helped us to deal with HIV/AIDS scourge, which threatened to wipe away our people. This emphasis on disease prevention has helped us to control the spread of malaria, cholera, etc. Ugandans are now more conscious of the health benefits of good hygiene and following health guidelines like drinking clean and boiled water. Minisita w'enkulaakulana y'abantu n'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma
agambye nti Obwakabaka bwakwongera amaanyi mu kutumbula ebyobulamu n'ensonga ey'okukuumira abaana mu masomero era yeeyanzizza Maasomoojo olw'okusiima okutumbula ebyobulamu. Okuteekateeka ebintu ebyenjawulo nga ambasada ne tubeera nga tudduka emisinde ate n'abeera nga yakkiriza okukwata omumuli gw'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Twebaza Katikkiro ne gavumenti ya Ssaabasajja yonna okutwaliza awamu. Tuli basanyufu nnyo ng'ekitongole okuba tutuuse ku ssanyu lino nga tuwangudde mu kiseera kino era twagala okukakasa Obuganda. Tugenda kwongeramu amaanyi, tufunye amaanyi mapya, tugenda kukola mu ngeri ey'enjawulo. Boogedde ku nsonga zisinga kati okunyiga ensi yaffe. Ensonga esinze okuvaayo mu kusomesa kw'olwaleero z'endwadde ezikwata naddala abaana abawala ate ne babiwanduka ne mu masomero n'okufuna embuto. Tugenda kwongeramu amaanyi nga tutunudde omwana omuwala mu ngeri y'enjawulo, abaana abawala bazaale mu kiseera ekituufu, twewala endwadde nga fistula. Bene ze yalaba ewala n'azirwanyisa. Tusiimye nnyo kitongole ky'ebyobulamu mu gavumenti eya wakati, tusiimye abantu abaatulonda ne tubaza ne Airtel Uganda bapatina baffe ab'ebyobulamu. Awangaale Ssaabasajja. Abalala abasiimiddwa mulimu abasawo n'abajjanjabi ku mitendera egy'enjawulo. Rotary Club y'Esoroti esiimiddwa mu balwaniridde ebyobulamu mu buvanjuba bwa Uganda. Omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu owa Tooro n'asiimibwa okuva mu bugwanjuba, ate Bishop John Baptist Odama omusumba w'essaza ly'eggulu mu Ekereziya Katolika asiimiddwa ku lw'obukiikakkono bwa Uganda. Omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ne minisita ombeezi w'ebyobulamu Dr. Joyce Moriku Kaduchu bagambye nti enteekateeka eno ey'okusiima abantu yeesoose mu byafaayo by'eggwanga lino, n'asuubiza nti yakutegekebwanga buli mwaka. Omutawaana gugudde ku kyalo Magala mu Lukagwe wa Bigalo mu kibuga Mityana. Amasannyalaze gakubye maama n'abaana be babiri bonsatule ne bafiirawo. Enjege neeguddewo olweggulo lwa leero. Nabadda Mario ow'emyaka 35 ne bawalaba okuli Prose Kivumbi ow'emyaka 16 ne Josephine Kivumbi ow'emyaka 4 bwe baanise engoye ku waya okubadde amasannyalaze ne gabattirawo. Kigambibwa nti nnyina w'abaana bano Nabadda yasoose okukubwa amasannyalaze, muwala we omukulu Prose Kivumbi kwe kudduka mutaase naye ne gamukuba, olwo muto waabwe ow'emyaka 4 naye n'abeegattako mu mbeera eyo naye n'akalirawo. Poliisi emirambo gy'abagenzi egitutte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mityana, ng'omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Wamala Rachel Kawala ategeezezza nti okunoonyereza kutandikiddewo.